Sheebah nawe nakulabye otandise ebintu ebitali magezi mbokola app dust sibanya broadcast Sheebah va mu bintu ebyekisiru da mu studio Sheebah teri kikukozesa broadcast you are past that level da mu studio yimbe ebyo byotandise ebyo byokuwamanta omuganda akiyita kuwengenekwa spice oyine nugu Sheebah ebyo biveemu va mu bi broadcast toli YouTuber ozibye brand yato jonona kati cheche akutandikisize ebyo ebintu obuulirani ani akwaddaga magezi Sheebah to start those things ebitali magezi bigale womangu close that chapter birekere Zubeda birekere bana bacheyi yaba Zubeda abachanonye mere ya lero watayogedde tali these girls abali batunda sumbuse makerere namu mwesiza nyebei nabakulabo okutukira ku muzindalo ebyo ebintu birekere bano ba YouTuber bano these boys basendi ba Jackinis abamanyira okusabiriza sije bakulu bakyali yakusabiriza bintu bya ordinary. You a special person. You are. You a star. Gwa Nicki Minaj wa Uganda Sheebah. Omuntu wali muyimbi mukazi akusinga Sheebah. Si sente. You live a very nice life. Nina kulabye ku broadcast oh my God. This is not the Sheebah I know. Ebyo birekere Franka Ntambi wolun balukeza. Birekere Ntambi. Birekere Sendi mukadde waffe. Kwa we batayogedde tebalya. Kalize Junior nange nina byesta kyakola. Gata onavaawo. Junior mwe class. Kyagale kigane amwe brand. Nze ndi brandi. Okisegedde I am. Junior ne bwenkera ku machane nekoona akagere wali. Ense emanya. Junior is sick. Kati nina byesse takola. Amwe brand. Nada. Nchimanya abamu kibaluma yes. Temwagala chikiriza. I moved the internet. I moved this internet. Hey. Era singa awadi muzi wansi. Nenugu y'abanna Uganda